Sementi Lusamatoke mawate Endagala njugulu sokuko wate wali Eka Tuline emigane soze emitemi wavu Jolo na byali pange na kuzomwezi 12 kwa mwena nangenda kubera uchiriri gomba abana bekanoni abana bo mukimanyi mujetu ye Ssente Lusuku lwa Sementi esindoni gombe walieri abana begombe mujetu ye Ssente abana b'ekimwanya abana b'eggolola bagala nyonya abana b'eggolola mujetu golole ambassador Mavini mujetu ye Ssente Lusuku lwa Sementi gomba ye yange Mavini jangu wano yimira no Mavini alimpa wuyo paka gomba iki gomba ya album launch kama muko nawe abana b'embogo muliwa bente bagala kabaka ntumyaje kabaka ntumyeno bamwe atugambe bisingonganya abaka ntumyeno bamwe abana b'egomba bagala abana b'egomba bagala bente bagala abalangira muliwa namwe n'abamanyi Oluganda abalabe ba TV ez'enjawulo babuuzaako musibye mutya gyebaleko nze ambassador Mavini ndi muyimbi okuva eggomba nayimba oluyimba baluyita gomba ye yange n'ennyimba endala nnyingi nnyo ze nnina so nategeka album launch eya gomba ye yange nga ngitegese eri ewaffe ekiriri ku kyalo kyaffe ne tukwatagana n'abayimbi abawerako abagenda okubeera nga bamperekerako ku olwo era nga baali bakulembeddwa Ssa Misa Kisemakula mukyala Sitabuwa Natoolo Suna Beni n'abayimbi abalala bangi na Alimpa Ronald Lusuku lwa Sementi bwe tutyo ne tutambula lonchi netegekebwa era abayimbi nemba wa deposit buli omu naye olunaku olwa lonchi lwennyini nga lonchi were olwo lwegenda okubaawo nga 12 ogw'omunaana nakubira Alimpa Ronald Lusuku lwa Sementi nga mugamba tugenze mu kyalo bwasimbudde Alimpa n'atandika kuseka nseko ze ng'agamba nze ngenze ettololo kuyimba nga bw'ataddemu okuduula n'okujeregera gwe ettolo omanyiyo ettolo si kumpi nze ndi mabira ngenda ne mugamba munnange mu kalango ke watuwa nga temuli ttolo simanyi ttololo nga temuli ttololo gwe kennyini olina akalango Alimpa yampa akalango ng'akunga bannaggomba watuweereza kenabawaddeko nga yampa drop ng'akunga bannaggomba okujja babeerewo ng'ayimba nga mperekeddeko nga 12 ogw'omunaana era akalango nkalina yawandiika n'endagaano empandiike nga muwaddeko deposit omwako deposit wa Ssente $5,000 n'aba ng'abanja $800 $1,300,000 ennaku z'omwezi nga meka? Ennaku z'omwezi zaali 23 omwezi ogw'omukaaga olwokutaano luwedde lwe musasula namusasula nga 23 ogw'omukaaga so namusasulira wali ku Figitri ye Kansanga ng'alina okuyimba ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omunaana mu kisaawe ekiriri era nga show eneebeerawo lwakutaano ku lwokusatu era twali naye ku papaazi ewa Misa Kisemakula papa ne mujjukiza olunaku ne manager ono gwe mulaba wano era n'atugamba nti olunaku alukola ki alumanyi bulungi alujjukira twagenze okuddamu mukubira ku lwokutaano ku show kwennyini ng'ate atusekerera busekerezi bwatujereegerera nti ye agenze luddawa agenze ttololo kuyimba oyabagamba nti agenda ttololo yabagamba ayimbe ttololo akomewo namugamba lwaki tosoose wange eggomba n'ogenda ettololo n'agamba nze ndina mu mabira tolowooza nti weno mu mabira gyendi okumpi nnyo ebyo kati simanyi nakyabbakolera mmwe simanyi nakyabbakolera nga bw'atusekerera so ne mugamba muganda we wandize n'oyimba
bukyanga tukuwa ssente tulanze tutaddemu okulanga ebintu byakyo mubimanyi okuba posters okuba banners otwala obulango ku leediyo otegeka ebifo yatugamba nti nno mutegekere we tunaasula tumupangisirize ebisulo tumutegekedde buli kimu yatusaako conditions nyingi nnyo ne tuzigumiikiriza ne tubikola byonna eventually yawunzeko atakoze eki Ssente mwazikwasa alimpa yennyini manager oba bakadde alimpa yennyini yakwata ssente ne video tuzirina ng'akwata ssente nga video tuzirina ng'akwata ssente so nno ebintu abantu babyonoona mukimanyi baba babanjaki muyimbi omuyimbi batamulaba abantu batabuka n'olwekyo alimpa bw'omukubira amasimu kati tagakwata okiwulidde bw'omukubira essimu takwata waliwo munnaffe ali ku ttiimu yaffe twakyusizza ennamba bwe yamukubidde n'amubuuza sho ya mavini gy'otayimbamu wategese mukolera ki nti siina nnamba ye ndowooza mujja ginsindikirako ate nga bulijjo twogera naye akati ne tulaba nga abuzaabuza naye ffe kye tuliko akasente tukeetaaga ate atuliyirire n'ebintu ebyayonoonese manager Marvin ku poliisi mwagenzeeyo omusango mwakututte ku poliisi oba muddukidde mu mawulire ku poliisi gye twasoose era referensi tuzirina referensi y'omusango tugirina okutuggyako ssente mu bukujjukujju mwagenze ku poliisi yawe poliisi Kibuye ate era neeno mu mawulire tukyetaagisa kubanga ekintu yakikola misana naffe leka tumwanike ki misana ng'ensi eraba tetuzze mu mawulire muswaza naye tugezezaako amakubo mwe tuyinza okuyitira tumufune atulemeredde ate tulina amabanja gatulinga amabanja bw'aba wakubaddiza ssente ze yabawo oba bimwetaaga alina kwongeramu magoba ga ssente mekoba interest okusinziira ku kamu bwe tubala olwaleero oluusi gye tulimu eri mu bukadde 4 zalina obbawa bwe tuba tumusaasidde zalina otuba alimpa wavayo n'abagamba nti muddemu mutegeke ekivulu nkomewo nyimbe munsonyiwe ekyo kyakulowoozaako manager soko tubuuzeeko neero tubuulire gwani otubuddemu n'ekibuuzo ekyo mbalamusize nnyo bannange wano e Kampala erinnya bamanyi lya Kavaro kubanga lwa bizinesi gyenkola naye erinnya nze Ndahiro Albert wanagomba bamanyinga Honorable ono Marvin muganda wange nze siri mu bizinesi ya byakuyimba oba ya management si byendimu naye nga munagomba munnanga bavuddeyo yenna mukwatirako ng'omuntu sinakwatirako muganda wange ono ne ssente ezo $5,000 alimpa yazinona ku ofiisi yange era ne video nena nziina n'endagaano nze nabakwata videos nga zinamuwa ne ssente okuva mu nsawo yange kakati nze nali ntwala muyimbi ewaffe Gomba okuyimba zinamutwalako ku lunaku olwokutaano naye nze nakubira alimpa yennyini ne kabineti ye yonna olunaku olwo nabakubira essaawa 7 nabangamba ne kyo tugimanyi bulungi naye kati ono ne mugamba ddamu bakubira essaawa 12 nga tutuuse ekyengera nga tugenda Gomba ne mugamba okonfamingi okyekinge ku bayimbi bo olabe bwe batuuse namusamula loudspeaker namugamba arrogantly nti ali mabira agenda ekyanuma zisize ssente ne ekyanuma arrogance eyo bw'oba okikoze ono munno muyimbi munno omuto ate abalala kino ekyanuma nnyo namugamba Marvin naye kyoba okola nze ngenda kuwa looya ono ngenda muwa looya agenda okufasominga omusango ogwo yo banagenda mawulire bakindi ngenda muwa looya okulaba nti mutuufu n'abaana alina talenti ate saagala nnyo omuntu okufiiriza banne kubanga Marvin nisho yagiteekamu ssente n'abagiteekamu ssente bangi we bali ne ekyamazima twawuliranga abantu era waffe Gomba nga babanja nti alimpa aliwa gwe mwalanze alimpa aliwa naye nga taliiwe era nempoona amagezi nti genda ku stage ogambe abantu abayimbi bonna boolwese basobodde okujja ate bapafominga bulungi naye ono atugambye ali mu kujja omanyi abaganda bagamba nti yali alumiddwako ku musota ne bwolaba omuguwa okola ki odduka misinde
kati sekawuka kaali kakulumibwa okalaba odduka misinde kaakati alimpa Ronalds ekyenjagala ekisinga obukulu aleete ssente ensonga enkulu nze gwe mulaba ndi mumabanja amabanja mangi nnyo kati ate bunga nti ddamu otegeka alimpa ate nga era n'okumutegeka era kitegeeza ssente ezo zo ngenda kuzijjawa ajje alimpa muwadde ebbanga nno si ddene yeetereeze sigenda kusukka nnaku 14 the weeks 2 ajje twogere essimu yange agirina wabula alimpa ajooga kubanga kyajogera tubadde nga twogera ate bwe bamukubidde bwe twayise ku ssimu endala yagambye nti talina namba yange mbuno bamusindikireko ku namba yange mwagisindise bulijjo nga alina ki namba agirina simu eyinza okuba yali yamubulako enamba agirina omuntu gwe nayogera naye ku lwokutaano lwennyini essimu yabuze ddi weeks 2 bwe ziggwako ng'alemereddwa okubawa bye mwetaaga muzzaako kitegeeza ngenda mussa mu kkomera kitegeeza ngenda kumussa mu kkomera kubanga ssente nange gye nazijja essente baagala kunteeka mu kkomera weewola okola sho neewola ate sho temuzimanyi ssente tubeera nazaawo weewola nomala okukola nozaayo kati sho ssente nazimalira mu kukuba bibaana kukuba bipande omukulu mulanga drive ya wiiki namba buuza ab'eggomba drive ya wiiki namba nanga omukulu n'ebintu ebirala kyenvudde nkugamba nti bwe mbala ebintu byentaddemu ssente nfiiridde almost kumpi miliyoni nziringa mu 4 naye bw'aba azze ne twogera ng'abantu kuba nange ndi muyimbi tujja kwogera obutasukka nnaku mmeka kuba abalala bwe mwali mulanze bajja bayimba papa yabaddeyo misa kisemakula vidiyo njaggibawa nga apafominga Sitabuwa Natolo yabaddeyo njaggibawa vidiyo nga apafominga Suna Beni njamubawa nga apafominga bazze okiwulidde nze abakadde babadde baŋŋaanye ekyamawulire kituufu naye ate abammanja nga n'essimu z'omukulu nzikuba teziriiko essimu yange bwe njikuba evuga tagikwata kati nze nkozese miinizi ky'okumubanja